Fa TV yuji nkwanyiza ngenda kusaba osubscribing ate osharinge video eno. Mutabani wa Jacob Oulanya alondeddwa so nga ate n'abantu bafudde wali ku kisaawe Entebbe. Fa TV yuji ngenda kusaba osubscribing ate onyige ne kale bagita Fa TV yuji. Wantu banamuli agabagatambula kusajja abaselebrity kusana gamuli agabagakagwawo. Unaku lwezi balisanga 11 ez'okunkya ennyonyi ya Rwanda Air eno egudde wabula engeri gyeguddemu kitegerekese nti erabika mbeera ya budde egitidde okulabika nga egwa wabula abantu abafudde tebanakakasibwa bulungi nnyo. Abasinga bagamba nti mulimu abafudde ate amawulire amala gagamba nti temulimu n'omu yafudde naye ennyonyi nga bw'ogirengera bw'ekyo engeri gyeguddemu kwegamba engeri gyeguddemu n'etuula nenga kikakasibwa nti kirabika mulimuko abakosebwa n'abafudde lwakuba tebanakwogera muwendo gw'abantu abafudde mu nnyonyi eyo ya Rwanda Air ebadde ino okulandinga wali ku kisaawe Entebbe. Olunaku lwazi balisanga 11 ez'okumakya wabula omugoba waayo mbw atuuse okwagala okugilandinga bunaaba nga takyasobola kulaba wansi gwegamba abadde takyalaba nga laba kizikiza kyokka kugamba bitabudde abantu bonna bakola ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe kuba bagamba ennyonyi eno egudde weegudde wabadde kumpi ne ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Wadde kumpi ne ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ndowooza olengera abantu babadde bafutukamu abadde bavaayo mpolampola naye nga kitegeeza nti mulimu abalumizibwa. Mulimu abalumizibwa nnyonyi ya Rwanda Air ennyonyi ya ggwanga lya Rwanda nga bulaba naffe tulina wano eyaffe gye bayita Bombardier kati eyo nnyonyi ya Rwanda Air era ng'ebadde ejja wano mu Uganda efunyemukko obuzibu naye nja kuba n'engeri okunoonyereza ku mawulire aganaba gatuuseewo maaso awo gakwatagana kw'eyo nnyonyi eya Rwanda Air. Nzikewa mutabani wa Jacob Oulanya. Mutabani wa Jacob Oulanya alondeddwa nga yagenda okukwatira NRM bendera okulabika ng'avuganya ku kifo kya kitaawe omugenzi Jacob Oulanya aliko sipiika. Jjukira abantu bannyo baali bava naddala abantu beye saidi zeye omuro nga bagamba nti ati siko bazzeewaani mutabani we Jacob Oulanya. Abasinga baali basaba nti ati siko gwe babazzaawo bamutuzeewo na butuuza mu kifo nga temulimu na byakulonda asikiraani asikire kitaawe naye katulinde essaawa yonna kuba kati essaawa zino mutabani wa Jacob Oulanya nga bw'omulengera mu kifaananyi kati yali mu lwesi yaabo abavuganya ekifo kya omolo ekyobwa MP kuba kati ye nga ye y'omu kuba kasunsulwa nti agenda kuvuganya ku kifo ekyo. Okulonda kuno kujja kubaawo mwezi ogw'okutandooza nga 26 iziti mu 26 awo okulonda kujja okubaawo okujjuza ekifo ekyo ekya sipiika Jacob Oulanya. Njuka sipiika Jacob Oulanya yali MP ate nga erudda sipiika wa Parliament. Fa TV yuji kusaba osubscribing ate osigale nga otugoberera. Fa TV yuji mutabani wa Jacob Oulanya bw'atyo bw'alondeddwa okubanga avuganya ku kifo ky'obwa MP bwagosokota member of Parliament wali kusaidiza omoro okubanga avuganya ku kifo ekyo tanaba kuwangula kifo ekyo naye alondeddwa okulabika nga abeera omu ku abo abagenda okuvuganya ku kifo ekyo kwa MP saidiza wali emoro data we yali akolemberanga member of Parliament. Mutabani we oyo munnaye bw'atyo y'omu ku abo abavuddeyo okulabika nga bagenda kubeera mu resi eyo ey'okuvuganyizibwa okuvuganya ekifo ekyo bwa MP. Ngenda kusaba osubscribing mubeere bulungi tusinkane mu video eddako.